Sabbiiti eno ya 13 era muwandiisi yatuwadde omutwe omunene okugamba nti ebifaananyi by'enkomerero. Musumba, tuzze tutunuulira ebigambo ku ebyo ebyaliwo ate nga bibaawo ne mu biseera eby'enkomerero. Olunaku olwaleero bifaananyi ki omuwandiisi byayagadde okutunulako, oba wawe tugenda okutambulira mu lesoni nga tukomekkereza ekyokuyiga kya kwota eno? Okusala omusango, ebifaananyi by'okusala omusango. Omu yawadde ekyokulabirako eky'essaawa gy'otega okukulabula oba okuzuukusa. Bwevuga osobola okugijjako n'osika bulangiti ogibuliza ku mutwe twanukulamu eyokubiri mu mutwe ey'endala eyokubiri kubanga kyekyabadde ekigendererwa ky'okugiseetinga n'ozuukuka neweetegeka n'otuuka bulungi gy'ogenda. Eyo naye engeri yakwanukula. Eyokusatu osobola okugamba nti kangira nyongerayo eddakiika 5 eddemu endabule mu ddakiika 5 mu maaso nyongereyo endala 5 bwekyo. Ekiseera ky'omusango kituuse, tuli mu kiseera kya musango. Obubaka Katonda abutuweereza nga bukyali mu bunnabbi. Abamu tusalawo obutabuwuliriza ne tubikka ku mutwe, naye katugende mu maaso twewulirire. Kesi 3 zaatuweereddwa leso nene eggalawo. Esooka tugenda kutandika neya Yona. Nabbi ataayagala. Naye nga bwe tumanyi nti bwe tuwulira ku lugero lwa Yona basinga balowooza nfumo. Sitoleza Wakayima ne wango tebiriiyo ate ekyennyanja ate ne kimumira. Naye twagala tutulabe mu Matayo essula 12 onyo lwa 38 paka olwa 41 tulabe Yesu ayogera ki ku Yona. Awo abawandiisi abalala n'Abafalisaayo ne bamuddamu ne bagamba nti omuyigiriza, twagala tulaga akabonero tukalabe. Naye n'addamu n'abagamba nti ab'emirembe emibi era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka nnabbi Yona. Kuba nga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata, bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka. Abantu ab'e Nineeve aliyimirira mu musango awamu n'abantu ab'emirembe gino, era bali basinza omusango kubanga Yona bwe yabalabula ne beenenya, era abasinga Yona ali wano. Kabaka omukazi w'omukiiko obwa ddyo aliyimirira mu musango awamu n'abantu ab'emirembe gino, era ali basinza omusango kubanga yava ku nkomerero y'ensi okuwulira amagezi ga Sulemaani, era abasinga Sulemaani ali wano. Mwami Ssewankamba, kiki kye tulabe wano Yesu kyayogera ku Yona? Ekijjawo kiri nti zaali nfumo bufumo. Akakasa bukakasa nti ebyaliwo mu biseera bya Yona byaliwo byatuukirira, era n'okulabula ne kutuuka eri abantu b'e Nineeve. Tugenda kulaba mu ngeri ki naye yafuba okulaba, Katonda yafuba okulaba nti okulabula kutuuka eri abantu eve ne beenenya. Kiri kiti eri ffe leero okulabula kuzze ekiddamu nti ye kati okuddamu kwaffe tunaayanukula ng'abantu b'e Nineeve. Kikwewuunyisa ayogera ye yatonda Yona era yamulinako obwannannyini, naye Yona bwe yagenda n'ayogera e Nineeve, ab'e Nineeve mbubo baayanukula, naye ate abaali noono asinga Yona tebaamulabawo. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okukitegeera ekyo. Musomba Kakemba, kiki kyayongerako ku Yona? Ffe ziyita enfumo za Wakayima. Yesu Katonda yava mu ggulu gwe tutabuusabuusa nti yajja, amuyise nnabbi Yona. Ze tuyita enfumo ez'okumirwa ekyennyanja n'amala ennaku 3 mu lubuto ne tugamba nti ezo ngero za Wakayima. Yesu agambye nti ke kabonero kagenda okuwa bano abanoonya obubonero. Ye mu kifo
ekyenyanja agenda kumala mu ttaka ennaku 3 aveeyo nakyo bwe mwagala mukire lugero amukakasa nti si lugero bitugenda okumusomako byaliwo ddala nebitugenda okuyiga byaliyo. Tweyanziza katugendereyo mu Yona tumaze okufuna background ti bye tugenda okusomako ku Yona bituufu bikakafu Yesu yennyini yabikakasa. Yona isula emu olunnyo olusooka paka ku lwokusatu. Ekigambo kya Mukama kyajja eri Yona omwana wa Mitaayi nga kyogera nti golokoka ogende Nineve kubanga ekyo Nineve ekibuga ekyo ekinene okirangirire kubanga obubi bwabwe bulinnye butuuse mu maaso gange. Naye Yona n'agolokoka n'addukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama n'aserengeta e Yopa n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi. Awo n'abawa empooza yaakyo n'asaabala omwo n'agenda. Tweyanziza twayigako nti Yona ono si gwe gwali mulundi ogusoose Katonda okumutuma nga bwe twayigako mu Bassekabaka ekyokubiri essula y'e14 olwa 25 era ng'abadde amutuma n'agenda. Naye mukyala Kabiito lwaki wano agaana okugenda? Lwaki agaana okugenda? Okiwa omutwe gwatugambye nabbi atayagala kugenda asikatira nti Yona lwaki agaana okugenda Nineve ng'ate ekiragiro kya Katonda kizze gyali nti okufaananako ngaffe Yona yalina enkovu ng'abantu b'omu Nineve bano be baazimuleetako baali bantu bakambwe ennyo bassi batemu oba oli awo nga baatemula abamu ku bantu baani ba Yona. Kati mu ye n'awulira ng'abasalira omusango babeereyo n'obuvundu bwabwe sijja kugenda kubalabula ennaku 4 ziggweko bazikirire kibagwanidde. Wabale nnyo mukyala Kabiito, nze ntunuulira era ng'onyongeza ku kikyo nti ate oba oli awo yatya ku ebyo bye yawulira bye yalabako abantu bano nga batuusa ku bantu ku barelatives be. Oba oli awo nze kati bwe baba bali mu kifaananyi ekyo bwe ngenda n'obubaka ate bagamba nti mugenda kuzikirira tebanyanguyeeko. Musomba Kakembo Yona gye bamutuma ekibuga baatugamba kyalimu abantu 12,000 ye agenze bwomu. Mukyala Kabiito kyagambye nti bantu baali batemu nnyo. Yona alina okweraliikirivu nti bwe ngenda nange ne bakola ki ne banzikire. Naye olunyiriri lwokusatu lutugambye awo Yona n'ava mu maaso ga Mukama emirundi 2. Naye nga bwe twayigako mukadde ndoza asooka atusomereyo ko tukigatte ekya Zabbuli 139 olunyolo 7 paka ku 10 tulabe kiki omuwandiisi wa Zabbuli kye yayogera awo kikwatagana kikya n'ekya Yona 139 olw'omusanvu paka ku 10. N'agendawo okuva eri omwoyo gwo oba nnaddukira wa amaaso go bwe naalinnya mu ggulu nga gy'oli bwe naayagala bwe naayala obuliri bwange mu magombe laba nga gy'oli bwe naatoola ebiwawaatiro eby'enkya ne ntuula mu bifo eby'ennyanja ebiri ewala ennyo newankubadde omukono gwo gunannuŋŋamya n'omukono gwo ogwa ddyo gunankwata. Musumba Kakembo Yona ekyo yali takimanyi nti ne wanaddukira wa Mukama gy'ali. Bwe batugamba awo n'ava mu maaso ga Mukama Katonda kiki kye baategeereza ddala? Twayigako mu lesoni nga 2 eziyise ndi Katonda bwe yagoba Adamu n'Ekawa mu lusuku yateekawo bakerubi 2 ekitiibwa kya Katonda nga kiri ku bamalayika abo nga bakuziyiza abaagala okugenda okulya ku muti ogw'obulamu. Naye ndi kiki ekisinga obukulu
abagobeddwa mu lusuku baafunanga omukisa okujja mu maaso g'ekitiibwa kya Katonda ekyalabikiranga bamalayika bana babiri kuba n'okusinza bayagala okusinza nga basinzizaako awo mu maaso ga Katonda n'akirekawo okumala ebbanga oluvannyuma ekifo ekitukuvu bwe kikolebwa ekifo ekitukuvu Katonda bwe yajjanga okukka ekinene kijjula ku weema n'omukka ne gujjula abatukuvu ekibanga okujja okwo ye purezensi ya Katonda waali bekyavangawo nga baga ntaliiwo nga bw'otumanya abantu tugenda okuyiga omuze omubi okumanya nti Katonda okubeerawo abeererawo mu kire muli fizikale olwekyo bw'oyagala okumwewala wewala ekifo kitukuvu kino kibeere wala awinza okukola akantu ko mpolampola kasa tobeera wano kumpi mu maaso ge wano ekyavaamu enjigiriza nejja negamba nti era n'omwoyo gw'obunnabbi ogw'okulagula ogw'okubuulira enjiri naki era gubeera wano mu maaso ga Katonda ne bakigaziya ne bagattako nti kikoma ku nsalo za Isirayiri we zikoma bw'ofuluma obuvunaanyizibwa buno obw'obunnabbi bwo tebukyakuliko kiringa bwe tugamba nti omukadde w'ekkanisa abeera mukadde mu kkanisa ye bw'afuluma n'agenda mu ndala tajja na bukadde obwo kaakati yonna Katonda amutumye kyamutumye takyagala amwetakkuluzaako atya kuva mu maaso kumpi mu yeekaalu n'okufulumira ddala okuva mu nsalo za Isirayiri bwena yafuluma eri Mukama Katonda takyamulinako bbanja neyamusaba tebikyasoboka kuba katamulabako kyava akiddamu mu lunyiriri omukadde alutuddiremu olwokusatu mu Yona Yona sulemu olwokusatu agamba naye Yona n'agolokoka okuddukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama n'aserengeta e Yopa n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi awo n'abawa empuuzo yaakyo n'asaba Loomu agende nabo e Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. ekyo yali enzikiriza y'Abayisirayiri naye nga nkyamu kuba Katonda ono tutaliiko nsalo Dawudi kyava akitereeza oluvannyuma naga nti onoogenda wajota omusange naye n'olwaleero sebo waliwo enzikiriza ezimu ezirina ekifo ekitukuvu mu masinzizo gaabwe Katonda waakola ki waabeera awo nga teri ali amala gagendayo mu nzikiriza eziki ezimu kale kitegeeza bw'obeera eno ebweru awo oli wa ddembe naye wali kifo kiki kitukuvu Katonda waabeera bewombekana nnyo n'olw'ensonga eyo tuyinza okulowooza ku Yona kino nekiri ne tukigattiraku eky'abantu abakyalina endowooza efaanana bwe tweyanziza bwe tulabawo emmaaso ayingidde mu lyato embeera etabuse omuyaga guzze bali basaba bakatonda baabwe ye yeebase naye okwebaka si kuno okwebaka okwa Peetero kweyebakira mu kkomera ng'amanyi buli kimu kiri under control wano yali yeebase nga bwe tugambye yava eri gye yali nakkirira eyopa ate bwe yatuuka mu lyato era nakkirira ng'ekibi kyongera mukkiriza wansi nga yeebase naye bwe bamugjayo balina kye bamubuuza kye twagala tusomeko mu Yona essuulemu olunnyo lw'omwenda awo mukyala Kabiiti atubuulire kifaanana kitya naffe abaliwo mu kiseera kino Yona essuulemu olunnyo lw'omwenda. awo ne bamugamba nti kale tubuulire gwe tulangibwa akabi kano okutubaako omulimu gwe mulimu ki ovaawa ensi yammwe ensi ki ekika kyammwe kika ki n'abagamba nti ndi Mwebbulaniya ntya Mukama Katonda ow'omu ggulu
eyakola ennyanja n'olukalu. Kyala Kabiito mukubagamba nti ndi Mwebulaniya ntya Mukama Katonda yakola eggulu n'ensi kigeraageranye kubikulirwa. Ndaba nga Yona atandise effort era atandise bulungi okufaananako ne malayika asooka mu kubikulirwa 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Obubaka bwe bumu nti mumutye Katonda eyakola ki eggulu n'ensi ennyanja na buli kimu ebikola ki ebigirimu. So ne Yona tatandise bubi wadde abadde ali mu kukola ki mu kujeema dduke lwakuba ate ebiddirira twandimusuubidde nti bw'amala okubategeeza bw'atyo ate abategeeza nti mbadde nziruka mu maaso gaani ga Mukama. Yandibadde yeetonda bwetonzi nabo bakkirize nti ddala oli gwatya bwe weetonda akola atya awulira n'ava mu lyato nga n'abo nabo ekigambo kikoze eki kibabunye. Naye yabagamba nti munsuule mu mazzi nga wakiri olw'okuba bali yagubasalira dda okulemererwa wakiri ayonoona wakiri kaafe naye nga tatuuse kubawa bubaka. Era ne basala gonna bagezeeko Musa ku lukalu ennyanja n'erema paka lwe baamusuulamu n'eryoka ekkakana bo ne beeyongerayo naye ekyennyanja ne kimumira. Katonda kye yali ategese. Suba olina akakusiwa. Oyo atya Mukama for you. Yeetemye wali mu lw'omwenda nti ntya Katonda. Ndi Mwebulaniya. Kubanga okutya Mukama kwe kubeera aware of his constant presence. Yes. Yali atya Mukama era bwe yasalawo bamukasuka ave ku lyato ennyanja neekola ki n'eteeka. Naye yasalawo ng'amanyi nti ekyennyanja kinaamumira. Sigenze Nineve ye omusango ogwo gwe yagusalira bali. Sisuubira nti bali ye issue enemo. Oba otya Mukama yakugambye. Bw'ogaana okugenda togaana ku lw'abali kati. Ogaana ono akutumye. Oba olina issue, the issue is with this one. Kinedde mbuuza nti yakyamutya naye tuveewo awo tugende mu maaso. Naye na katono nnyo Yona ekisinga okumutuweesa obubonero nti amanyi nti Mukama yamulinako obwannannyini. Ekyo kikulu nnyo okutegeera nti Katonda yakulinako obwaki obwannannyini nti Mukama eyakola eggulu n'ensi. Naye obuntu bujja mu bulamu buno mwe tutambulira. Waliwo embeera ez'obuki ez'obuntu ez'okutya omulabe Setaani bw'aleeta okutuusa nga naffe ffennyini tumaze okutegeera nti waliwo ebintu Setaani by'aleeta ne bikutiisa ne bikugaana n'okuyita mu kkubo eggolokofu ng'olowooza nti nayo gy'ogenda okuzikiririra kubanga obulamu obulaba nga bwa muwendo nnyo gy'okola ki gy'oli okutuusa nga tutegedde nti ono omugabi w'obulamu era atulinako obwannannyini yali mu kontuli y'ebintu byonna ku lwaffe ye kijja otuyamba naffe okuwangula. Yona yali tannakitegeera. Yona yali tannakitegeera. Nga bwe twayigako nti Katonda buli sitaani kyamukasukira Katonda akijjamu omulamu era ne bana abasajja bano baatugambye nti ne basinza. Ne basinza naye Yona tulaba nti bwe bamusuulamu Katonda ateeseteese ekyennyanja ekiri custom made kimumize n'abeeramu. Naye mu Yona 2:7 n'agamba nti emmeeme yange we yazirika mu nze n'enzijjukira Mukama. Bwe yamala okujjukira Mukama n'okusaba kwange ne kutuuka gy'oli. Mu momenti eyo yajjukidde Mukama ategedde nti neeno Katonda akola ki akolerayo buli wamu Katonda akolerayo. Mu ssuula ey'okusatu gye tugenda twagala tulabe ng'ekyennyanja kimaze omumuwanda tekimuwanze mu mazzi nate naye kimuwanze ku lukalu. Katonda yali badde asalawo kimuwande mu mazzi aboneebone n'okuwuga naye kyamuwanda ku lukalu ku sayiti kwennyini ewali effort ku mwalo nekikola handibiru. Naye oba yawulira. Twagala tutandike Yona essula 3 olunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi.
yagambye nti awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Yona omulundi ogwokubiri nga kyogera nti golokoka ogende Nineeve ekibuga ekyo ekinene okibuulire okubuulira kwe nkugamba. Awo Yona n'agolokoka n'agenda Nineeve nga Mukama bwe yamugamba, era Nineeve kyali kibuga kinene nnyo nnyini, olugendo lwa nnaku 3 okukibunya. Yona n'asooka okuyingira mu kibuga n'atambula olugendo lwa lunaku lumu, n'ayogerera waggulu ng'agamba nti ennaku 40 bwe ziriyitawo Nineeve kirizikirira. Abantu ab'omu Nineeve ne bakkiriza Katonda, ne balangirira okusiiba, ne bambala ebibukutu bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo ne bituuka ku kabaka w'e Nineeve, n'agolokoka ku ntebe n'ayambulamu ekyambalo kye ne yeebikkako ebibukutu n'atuula mu vvu. N'alangirira n'abuulira okubunya Nineeve olw'etteeka lya kabaka n'abakungu be, n'agamba nti omuntu n'ensolo eggana n'ekisibo bireme okulega ku kintu, bireme okulya n'okunywa amazzi, naye babikkibwe ebibukutu omuntu era n'ensolo bakaabirire nnyo nnyini Katonda, era bikyuke buli kintu mu kkubo lyakyo ebbi ne mu kyejo ekiri mu mikono gyabyo. Ani amanyi nga Katonda alikyuka, alyejjusa n'akyusa okuleka obusungu bwe obukambwe, tuleme okuzikirira. Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu kkubo lyabwe bbi, Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakola. Amina. Mwami Sebankamba, kiki kye tulabawo wano ekyewuunyisa ekiri so unusual? Kibadde kinsiiwa nti Katonda amugambye nti sikuta, olina okukola omulimu gwange. Ekyo era ngamba nebaza Katonda olw'okuba nti waliwo ebiseera by'atakuta okola omulimu gwa Katonda. Nti Yona mu kiseera kino wandyebuuzizza naye Mukama, lwaki ombeeredde ki? Nakudduse luli era oleseewo mekanizmu entuusizza era wano kwefooti kwennyini. Naye era n'obubaka bw'atuusizza era abuleese mu bukambwe olw'okuba alina, njagala kukiyita ng'ekiruyi eri Nineeve ono, agambye ennaku 40 mugenda kuzikirira. Tabagambye munnaye Katonda abaagala mukyuke muve mu kwonoona kwammwe. Kyala Kabiito, olowooza Katonda awulira atya nga omuddu we omuweereza we akoze effort, abantu bonna ne balokolebwa n'ensolo tezikkiriza? Ekyawandiikibwa kigamba nti mu ggulu eyo liba ssanyu eri omwonoonyi omu ekola atya eyeenenya, naye kati asanyuse kyenkana ki ng'ekibuga kyonna ne kabaka waamu bonna beenenyezza. Katonda ateekwa okuba nga musanyufu. Abantu bano okulabula bwe kwajja okwa end time message baakutwala nga kwa nsonga, era ne baleka byonna bye babadde bakola warning eno ne bagitwala ng'eri serious. Abantu b'e Nineeve obeewuunya, ne kabaka n'alangirira n'ente na buli nsolo yonna eyawaka teri kukomba ennaku mmeka 3 nga tewali kirya. Naye ekiseera ekyo ekyatuuka ku kibuga ky'e Nineeve ky'ekiseera kyennyini kye tulimu, kifaananyi ky'ekiseera kye tukola ki kye tulimu eky'okwenenya n'okudda obujja, kubanga enkomerero naatera okukola ki? Aga nti bwe mulabanga ebyo mutunula waggulu nga mumanyi nti ekiseera kyammwe kinaatera okukola ki? Okutuuka. N'olw'ensonga eyo kifaananyi kirungi nnyo kye tuyiga ku Yona eky'e Nineeve. Era enjiri bw'ebenga ebuulirwa, abantu abagiwulira bandibadde bagissaako omwoyo. Naye ekikwewuunyisa nti obubaka obugenda bubuulirwa ate butuuka gye butuuse nga babusajjula nga bufuuka obutakyakola makulu. Mujjukira obadde Masaka n'owulira ku leediyo nga babwogerako mu ngeri etali nki. Mwami Kuteesa. Yanziza nnyo ssebo. Wano nze ekintu kye ndabawo ekyenjawulo
be bantu bonna abali mu Nineve nga ne kabaka mumutwalidde. Ekyamazima nze nkubuyamu akifaananyi nga baali bakoze obubi nabo ne bakkiriza nti ddala twonoona. Waliwo enjogera egamba kati ku mulembe guno nti osobola okwavuwala ne bavu banno boolimu ne bakwewuunya ne bagala kwabula oyavu. Kakati abasajja bano baali bakoze obubi mbutuufu nga nabo bakkiriza ddala kituufu tuli babi twetaaga tukole tutya nga beetamiddwe obubi bwabwe. Ate njagala kwebaza nti ne Yona ateekwa okuba yali alina ekifaananyi kye bamulabiramu nga nnabbi nti bw'ayogera ekigambo kiteekwa okukola ki okutuukirira. Era bwe baakiwulira bagamba leero tukoze tutya tuwedde. Naye ffe omulembe guno tuyinza okuba nga tukola obubi nga mubutuufu butuyinze naye nga tetunnakakasa tukola na bubi. Tweyanziza Musumba Kakembo. Yona essula ennyo olusooka lugamba naye Yona n'atasiima n'akatono n'anyiikaala yasunguwala. Katonda asanyuse, ab'Nineve basanyuse, akoze effort n'abatiza abantu abo bonna ye tasanyuse. Yona ono yasunguwalira ani mu butuufu? Yasunguwalira Katonda. Kubanga ekyatuuka ku Nineve it was a shock to Yona. Newankubadde yababuulira okumanya byabamanyiiko tasuubirangako nti takisuubiranga nakko n'akimanya bumanya kyova olaba bamaliriza okubabuulira effort ng'ewedde n'agenda atuule ku bbala alaba omuliro bwe gukka okubakalangula. Naye okulaba nga bonna ne kabaka it was a shock. Kyamanyi ku Katonda akyatula waliwo agambye nti nakumanya ekyali kinzirisa nakumanya olina olusaasasa Katonda yasobodde okukyusa ba Ninevites ne beenenya n'olwekyo obusungu bwa Yona bwonna n'obukambwe bwonna buzza ku Katonda akoze kino. Simanyi basonyi basonyiwa nti ye tweyanziza Musumba. Tulaba nti Yona asunguwalidde Katonda naye gy'ava Isirayiri nabo baali tebakola bulungi, nabo baali bakola bano ab'Nineve bye bakola. Kati ayagala bazikirize Nineve naye ate tayagala bazikirize Isirayiri. Ye gy'ava nabo baali mu kiseera kya kabaka Yeroboamu naye nabo bakola bubi, bye bakola tebisanyusa Katonda. Naye Katonda nabo abakwatiddwa ekisa. Kati era wali watugambira nti nze abantu be natonda toyagala banakuwalireko, toyagala mbalokole, gweoyagala bafe bufi. Naye nga naye yeerabidde nti naye gy'ava Isirayiri nabo bye bakola tebisanyusa Katonda. Awo wembulize ekibuuzo, twewala tutya mukyala Kabiito okutuuka ku attitude ng'eya Yona egamba nti abo boonoonye nnyo basaana kufa, abo boonoonye nnyo basaana kufa. Twewala tutya okutuuka awo? Ekiyinza okutuyamba kwe kwenywereza ku Katonda. Twayiga ku kitangaala nti bwe kibeera wano kituyamba okulaba buli kikyafu. Kati buli lwe twenywereza ku Katonda twongera okutegeera nti naffe nno tukyalina obuzibu. Naye buli lwe neekompeyaringa ne muntu munnange kyangunza okulaba nga ndi ku sayidi ennamu, ye buli kaseera ali ku sayidi evunda. So kwenywereza ku Katonda kye kiyinza okututaasa attitude eyo ey'okusalira abalala emisango, so nga ate naffe twetaaga kusaasirwa. Onsaasire nze yajjudde ebibi ebigambo era byetusanga mu ndagaano empya. Naye bwe tutunuuliranga abantu bannaffe ng'ekyokulabirako tusobola okugwa era tugwa. Kitugwanidde ffe okutunuuliranga Yesu Kristo nga ye reference point. Awo tulabe nti tetusaanidde
tusobole okumwenywerezaako okulaba nti tutuuka oba twenywereza ku ye okubeera okwewala eno attitude ya Yona. Don't harbor a grudge bigger than God's love. Bona bwokyaya akukoza obubi. Tomukyala na bukyayi obusinga okwagala kwa Katonda. Kubanga obukyayi bwa Yona bwasinga okwagala kwa Katonda. Namuzaala okumubuuza nti onyize kubanga saasidde abantu abatawula mukono gwa ddyo. Okukola namugamba nti nyize nnyo okutuuka okufa. Obukyayi bwe bwasukka omukwano gwa Katonda. Era wano mu Lwokusatu yagambye kale nno ayi Mukama nkwegayiridde nziyaako obulamu bwange kubanga waakiri nfe okusinga okuba omulamu. So nga bali Katonda amaze obbanunula naye yagamba nti waakiri akole ki afe. Kyeyanoonya okuviira ddala eri mu lyato akyakinyweza. Mu lyato yagamba munkanyuge mu nnyanja mumuwone nze nfe. Kano nagamba no tojja kufa. Ekyennyanja ne kimumira ne kimusuula wa ku lukalu. Yona yakyuka n'agenda n'akola omulimu. Tulirabireeyo. Wona Yona yakyuka yamala n'akyuka. Bw'osoma n'omalako kuba Katonda yasigala atambula naki naye. Katonda kyenalabye wano ku Yona nti Katonda wa kisa okusinga nga bwe tuyinza okukirowooza. Tusomeyo olugero olusembayo. Nange sandisaasidde Nineve ekibuga ekyo ekinene omuli abantu akasiriivu mu 12,000 n'okusukkirawo abatayinza kwawula mukono gwabwe ogwa ddyo n'omukono gwabwe ogwa kkono era n'ensolo ennyingi. Yona naddamu ki? Teyaddamu. Ekyo lwerusembayo mu Yona mu kitabo kya statement eraga Yona akyali ku side statement eno eraga nti Katonda ayogera ne Yona kati ne Yona taddamu naye kati kitegeeza nti Yona ategedde akyali ategedde naye akyuse awulira ebigambo kyeneebaza kiri kimu. Yona ayinza okuba teyakyuka naye Katonda akyuka. Katonda takyuka. Katonda takyuka. Mukulu no Katonda yakyuka. Did Jonah change? We don't know. Yes. But God didn't change. Yes. Ni batuufu. Katonda okwagala kwe kusigala kuyimiriddewo. Wasigalayo singa tekuliyo singa tewali n'omukufu. Tweyanziza tulaba nti bwe yali maze okubuulira effort yali sigadde n'akola follow up teyagikola. Era wayitayo emyaka ne baddamu ne bakola ebikyamu. Ne wayitayo emyaka 15 Mukama n'asindika nnabbi omulala Nahamu n'agezaako okubabuulira naye olw'okuba baali banyikidde mu kibi ng'ate ne follow up teyakolebwa luli. Era omwaka gwa 612 BC Babiloni n'Abamedi ne bajja ne batwala ne basaanyaawo Nineve n'evaawo. Kati awo ne babeerawo bwakabaka bwa Babiloni bwokka ne bubeera bw'amaanyi. Era bwe twagala okutandikirawo ku kitundu ekirala ekya Tuesday twagala tulabe kubanga obwakabaka bwa Babiloni no butegeerwa nnyo nga Nabukadneza yaliko naye twamuyigako sabbiiti ewedde nti naye yali akakanyala omutima bw'ategeera Katonda musula ey'okubiri musula ey'okusatu bw'akola ekibumbe. Naye twagala tulabe Danyeri essula 4 Bunyolwa 34 paka 37 enkomerero ya Nabukadneza yali etya. Ennaku ezo bwe zaggwa nze Nebukadneza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu amagezi gange ne ganziramu ne neebaza oyo ali waggulu ennyo ne mutendeza ne muwa ekitiibwa oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe kubanga okufuga kwe kufuga okutaliggwaawo n'obwakabaka bwe bw'emirembe n'emirembe. N'abo bonna abatuula mu nsi abalowooza nga si kintu
era akola nga bw'ayagala mu ggye ery'omu ggulu era ne mu abo abatuula mu nsi. So si wali ayinza okuziyiza omukono gwe newankubadde okumugamba nti okola ki. Mu kiseera ekyo amagezi gange ne ganziramu olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange, obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu, n'abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya n'ennywezebwa mu bwakabaka bwange, n'obukulu obungi ennyo ne bunnyongerwako. Kale nze Nebukadduneeza mutendereza era mugulumiza era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu, kubanga emirimu gye gyonna mazima n'amakubo ge ga nsonga. N'abo abatambulira mu malala ayinza okubajeeza. Yanziza naye nga okutuuka okwogera ebyo Katonda gy'amugye kuva eri ajja afuba nga bwe tugambye nti Katonda tatuleka asigala atunoonya, naye twagala tulabe bw'amala okuvaawo ne waddawo kabaka omulala n'azaala Berusaza gwe tugenda oyigako. Twagala tulabe Berusaza ono ne Nebukadduneeza baawukanirawa. Danyeri sura 5 onyero 18 paka 22. Twagala tulabe ffe bye tusomyeko wali waggulu ng'atendereza ne muzzukulu ono Berusaza yabimanya. So yes sir. Tutekeko ne ka icing ku keke. Omugo nabyaloga nti Nebukadduneeza tulibeera naye mbwakabaka obw'omu. Amina. Yakyukira ddala. Good. Sebo. Ayi gwe kabaka, Katonda ali waggulu ennyo yawa Nebukadduneeza kitaawo bwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'obukulu. Era olw'obuyinza bwe yamuwa, abantu bonna amawanga n'ennimi ne bakankana ne batya mu maaso ge. Yattanga gwe yayagalanga okutta, yalamyanga gwe yayagalanga okulamya, yagulumizanga gwe yayagalanga okugulumiza, era yatowazanga gwe yayagalanga okutowaaza. Naye omutima gwe bwe gwegulumiza n'omwoyo gwe ne gukakanyala bw'atyo n'akola ebyamalala, n'alyoka agobebwa ku ntebe ye ey'obwakabaka ne bamuggyako ekitiibwa kye, n'agobebwa okuva ku baana b'abantu, n'omutima gwe ne gufuusibwa ng'ogw'ensolo, n'abeera wamu n'entulegi, n'alisibwa omuddo ng'ente, omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa lwe yategeera nga Katonda ali waggulu ennyo yafuga mu bwakabaka obw'abantu, era ng'akuzza mu bwo buli gw'ayagala. Naawe omwana we ayi Berusaza, tonneetowaaza mutima gwo newankubadde nga wamanya ebyo byonna. Tweyanziza tumaze okufuna obukakafu nti bye tusomyeko eri ebyatuuka byonna ku Nebukadduneeza omuzzukulu ono Berusaza yakola ki? Yabimanya. Kati tuddeyo buto mu Danyeri sura 5 nnyo olusooka paka ku lwokuna nga tukirina mu bwongo nti byonna byakola Katonda yabiwulirako ebyatuuka ku jjajjaawe Nebukadduneeza. Berusaza kabaka yafumbira embaga ennene y'abaami be 1,000 n'anywera omwenge mu maaso gaabo 1,000. Berusaza bwe yali ng'alega ku mwenge n'alagira okuleeta ebintu bya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza kitaawe bye yajja mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi. Kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese. Awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi, ne kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be ne babinywesa, ne banywa omwenge, ne batendeza ba Katonda abazaabu n'abafeeza n'ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja. Omusajja ebikompe bino si bye yabireeta. Nebukadduneeza ye yabireeta. Naye lwaki ono kyakola kibi nnyo tekimanyi n'oli yabijja mu Yerusaalemi n'abireeta. Lwaki Berusaza kye yakola mukyala Kabiito kibi nnyo mwongerereko omuzindalo muzimu byakunyweramu banywedde edda ne bataleka okutamira n'ebikopo byabwe bikyaliwo.
wakati mu mukolo guno ate watumiza na biki nebiri ate kukuba n'ensonga yabugenda mu maaso. Twayigako emabega nti ebintu by'okukkiriza bino nsonga za mutima. Nebukadduneeza ono mu mutima gwe alabika mwalimu Nebukadduneeza mu mutima gwe mwalimuko ka space akayayaana okumanyani okumanya Katonda era kyova olaba akkiriza leero enkya n'atagala n'akkiriza naye yawunzika akoze eki ne bw'awamba abaana ba Isirayiri bano okubajja ewaabwe abaleete mu buwambe ebikompe bino teyabisaasaanya atyo yabitereka bulungi gye batereka bakatonda mu ssinzizo ly'ewaabwe Babiloni wadde nga lyali likontana n'ensinzi eyaki ey'Abamisiri naye Nebukadduneeza yabitereka na buvunaanyizibwa tyoba oli awe balituuka okukola ki for anything tetumanyi naye ate omuzzukulu ono yamanya ne akaunti ya jjajja nti yatagala ne Katonda nebiba bwe biti ajjeeyo ebikompe bino babinyweremu omwenge yalinga ayagala okusoomooza nti bw'aba kale jjajja wange yakkiriza Katonda abawambe bano bakyali mu mukono gwaffe so njagala mbalage nti n'oyo gwe bawoza mbu Katonda waabwe naye ffe tumulinako control alinga yali asetinga challenge nti babanga abawambe nze nkyabalina kuba ekiseera kino ye yali kabaka kakati Katonda waabwe kiki kyaŋŋamba kitegeeza naye ali wansi wange. Mwami Sewankambo tweyanziza nnyo Mutyala Kabiito. Otunuulira Belsazza kyali mu kuyitamu ndowooza kiringa ekintu ekizze kizimbibwa okumala akabanga ng'alaba yes biri abikoze abiwuliddeko oba abimanyiiko n'okubiraba kabe kasinga yabirabako naye waliwo ekintu muli mu mutima gwenze kyensuubira ekimugamba osobola okumusoomooza newankubadde bino byonna yabikola teyenkana kino teyenkana baffe kwegamba ng'olinga asookereza okufuba okulaba nti olina ky'omugjamu oba aveemu omwaso oba omulala omulaga nti kale kituufu wabikola naye waliwo naffe tukisobola oba tubikola bw'otunuulira nga Musa mu kiseera kya Misiri nti bwe yasuula omuggo ne bali bamuga ekyo kya bulijjo naffe abaffe bekola ki babikola ntunuulira nga mu mutima gwa Belsazza muno mulimu ekintu ekiga ebyo byayogerako naffe bisoboka ewaffe naffe tubisobola kati batugambye tetulina nabikozesaako katubikozese tulabe kiki ekibeerawo. Sebo waliwo ebigambo ebizibu mu bulamu bwaffe nga tutambula mulamu obw'ensi eno. Ekigambo ekiyitibwa obukyayi. Belsazza yakyawa Katonda w'Abaebbulaniya gwe basinza kubanga tewali kyataamanya. Shadraka, Mesaki ne Abedunego bwe babasula mu kikombe yabakola ki? Yabimanya. Kitaawo okugenda okulisibwa emyaka 7 mu nsiko n'amere enviiri ne zituuka eyo yabikola ki? Yabimanya. Tubirabye. Naye mu kifo ky'okutegeera obukulu bwa Katonda ye yakyawa buki? N'aleeta obukyayi. Daniel ekyo ebitulaga nti yakyawa bukyayi bye biruwa? Omuddu wa Katonda Daniel Nebukadduneeza gwe yali yakuza yamusuula eyo kubanga yali yamugamba nti ye mukulu w'abaki w'abasawo yamusuula eyo era bwe tulaba tukisoma tujja kizuula nga n'okutegeera tategeera nti nno waliyo n'asobola okwanukula ebirooto oba ebiwandiikiddwa mu bulamu bw'Abakristaayo n'olwaleero bwe kiri eri abaakyawa enjiri eno nga ne bw'oyogera ku lunaku olwa Ssabbiiti awulira kimukola ki? Kimunyiga. Ne bw'oyogera ku kubatiza okw'amazima nga kimunyiga nga asuuka n'okugamba nti eyo ndagaano nkadde endagaano mpya kati gye tukola ki? Gye tutambula nayo obwo bukyayi. Nsomba waliwo kye batakoonyeeko mu kunywera mu bikopo bino kiki kye baali bakolera ddala? Banywanga bwe basinze esikanga mugumu naga nti nagaddiye enkumba namalira ezinga kibuka omumbaale kiwanuka
olunyiriro lwagambye nebasinza. So olwokuba obudde bugenze nja kusaba tulabawo omukono guwandiise ku kisenge. Amagulu batugambye amagulu ne gabuguma ne gakankana. N'abakyala najja n'amugamba Queen Mother ndowooza n'amugamba teweeraliikirira muno tulinamu omusajja bamuyita Danieli azze asoose n'amuwa background yonna nga bwe twasoose osoma nti wabimanya ebyali ku Nebukaduneza byonna wabitegeera bulungi naye n'otakola nga Mukama bw'agambye. Naye nja kusaba mukadde tusome olw'abiri n'olwasatu nga Danieli amaze okumubuulira ekiwandiiko ekyawandiikibwa ku kisenge. Berusaaza n'alyoka alagira ne bayambaza Danieli olw'effulungu n'amwambika omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe n'alangirira ku ye nga y'anaabanga omukulu ow'okusatu mu bwakabaka. Mu kiro ekyo Berusaaza kabaka Omukaludaaya n'attibwa. Musomba n'alisuubidde kubanga obunabbi bwaleetebwa nti ekibumbe omutwe gwa zaabu bwe gunaavaawo waddewo obwakabaka obulala. N'alisuubidde nti bwe bakigambye Berusaaza yalifukamidde n'agamba onsaasire nze. Lwaki takola bw'atyo? Abakwenenya yalisonyiyiddwa. Mukyala Kabiito yatugambye nti kiva ku mutima. Abakwenenya ng'Abanineve omusango gwandimugiddwako. Musanga teyandifudde nakwolwo. Musanga bwakabaka bwe Babuloni bwandigudde okuba. Ne bwandigudde n'asigala nga mulamu. Naye omutima gwe gwakakanyala. Omutima gwe ne gunfaananira ng'ogwa Yona. Yona yakakanyalira mu bukyayi. Nono obudde bwe butukorogedde. Bwe bamugamba nti eriyo omusajja bwe bamuyita Danieli najja. Nagati eno Danieli mu bunyage. Bano be twanyaga mu Buyudaaya. Omusajja gwayogerako abali Prime Minister. Naye akyamulifaalingako nga buno obukyayi buli bulinganga obwa Yona. Enjawulo tewali. Ne bamulemesa okwenenya batebawo kikyuka. N'afiira obulamu bwe. Ne buli n'abufiirwa. Tweyanziza Musombe era awo wennyini Wenezde baatulaze engeri obwakabaka buno gye bwatwalibwamu nti ekibuga kino eky'e Babuloni mwali muyitamu omugga Efulati ng'era gwe guba supplying amazzi era ekibuga nga kigagga nnyo. Twasomako nti balina ne hanging gardens ennimiro eziseeya mu bbanga. Naye n'abakyalo wedda gwe bayita Nicotris yali ayagala nnyo okuseeyeeya ku mazzi naye nga talina ngeri gy'aseeyeeyamu kuba amazzi gaalinga mangi. Kati kyeyakola amazzi gano ne bakola diversion bakendeze speed yago ne bagachanolinga mu Lutobazi swamp asobola okuba nga aseeyeezaako bulungi sailing. Kati ne Kabaka Kuulo ono ye method gye yakozesa amazzi gano n'agachanolinga. Laba Mukama wajja n'abayamba nti bwe bayitamu n'amajjeege bagenda otuuka ku kisenge we bakuumira munda nga bali eri bali mu kucakala bali mu kunywa era batakabaka yekka ekibuga ne bakola ki ne bakiwamba. Naye nga bwe tugambye nti Katonda bino yali yabiragulako mu Isaaya 4:28 ne Isaaya 4:5 olunnyo olusooka myaka nga 15 emabega nga ne Kabaka Kuulo tannabeerawo. Era kigambibwa nti Abayudaaya baleka baamugamba nga gwe bakwogerako gwe. Era ne pulaani yonna mu Isaaya yalimu agenda okutuuka obwakabaka n'akola ki n'abutwala. Naye baatulaze mu kubikulira essula 16 olunnyo lwe 12 paka ku 19 ndoza tugenda sembyayo zino ku Babuloni eyakaakati ng'eri bwe yabwambibwa n'esaanyizibwawo kiri kikya kweno eya leero kubikulira essula 16 kuva ku 12 paka 19. Kwegamba nga abikulayo. Yes sir. Bujja okusomesa abakyala kubikulira n'ogwa ku bunnabbi obwo. Butakula omutwe.
bakabaka bikere naye bw'okimanya nti kireflectinga ekyali mu ndagaano engadde kigonza obulamu. Ow'omukaaga n'afuka ekibya kye ku mugga omunene flat y'amazzi gaago ne gakalira. Ekkubo ly'abakabaka abava ebuvanjuba lyoke liteekebweteekebwe. Ne ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi ow'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere. Kubanga gye mizimu gy'abaalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Laba njijanga omubbi aweereddwa omukisa atunula n'akuuma ekyambalo kye aleme okugenda obwereere era baleme okulaba ensonyi ze. Ne gye bakuŋŋaanya mu kifo ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Kalumagedoni. Owomusanvu n'afuuwa ekibya kye ku bbanga eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe ey'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka, ne wabaawo ekikankana ekinene nga tekibangawo kasookedde ng'abantu baba ku nsi, ekikankana ekinene ekikulu bwe kityo. N'ekibuga ekinene ne kyawukanamu ebitundu bisatu, n'ekibuga n'ebibuga by'amawanga ne bigwa. Ne Babuloni ekinene ne kijjukirwa mu maaso ga Katonda okukiwa okunywa ekikompe eky'obukambwe bw'obusungu bwe. Na buli kizinga ne kidduka so n'ensozi tezaalabika. Sumba nga tumaliriza bwe tubisoma bisobola okututiisa naye essuubi tulijjawa? Essuubi Kabaka Kuulo yava mu buvanjuba najja n'ayingira mu mugga Fulaati nga gukalidde n'anunula Babuloni n'asumulula abaana ba Isirayiri ne baddayo ne bazimba ne yeekaalu n'okusinza ne batiizira Katonda waabwe. Kifaananyi ky'essula 16 yakubikkulirwa nti oli weeyiwa ekibya kye mugga Fulaati ne gukalira nga guli bwe gwakola ki? Yesu Kristo ye kkulo waffe. Amiina. Najja n'atutakkuluza mu Babuloni ow'omwoyo. Bali baatagguluzibwa mu Babuloni wa mubiri. Olutalo ne luwangulwa ne tusikira obwakabaka ekifo ekitukuvu ne kizzibwawo eky'omu ggulu. Essuubi liri nti essuubi liri mu kyambalo. Abakuuma ebyambalo byabwe nga bitukula. Ebyambalo byetwambazibwa bibe ba Kristo eby'obutuukirivu bwe bwa bwereere tetumusasulira. Omulimu gwaffe kunywerera mu kukkiriza okwo. Tweyanziza nnyo Musumba. Jakusaba mukadde Kiwanuka atuweereyo okwebaza. Tukweyanziza Katonda waffe Kabaka wa bakabaka gwatatuleka. Yongera okutuyigiriza nga bwe kigwana. Yongera okutunyweza Katonda ffe mukukkiriza. Erinnya ly'eddungi ligulumizibwe litendezebwe. Naffe tuweemu omukisa oguva gy'oli ogw'okutegeera n'okumanya tambulirenga mu bulungi bw'okuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo.